Call me King Kankaka in the frame. Natemba lamusizaako bannayuganda mwenna abaagala ensi yammwe mwe bali kugirwanirira n'abalina bye bakola bye mukola ebyongerako. Yenze Kankaka Emmanuel Peter, yenze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina, nakati nzize okubaweereza. Omanyi ennaku zino buli ntunuulira omuntu awagira NRM alina engeri gy'anfaananiramu. Ekyaddala ddala oba nze sitegeera ki kye bakola, oba be batategeera bye bakola, obanga nabo kennyini entegeera yaabwe ey'ensonga eziruma bannayuganda ntono, naye mbeewuunya. Mazima tulina gavumenti ebonyaabonya. Abantu abayitibwa bandorobo bantu ababeera mu nsozi za Erigoni. Emyaka nga 2 egiyise, okumala emyaka nga 5 babadde babeera mu nsozi ezo nga basajja balunzi balima ku bummonde ne balima n'emmere ebabeezaawo. Naye gye buvudde tebulaze emyaka nga 2 emabega, gavumenti y'NRM eno gye mulaba ennaku z'omwezi nga 24 Ogwokubiri 1999 abantu baali beebase mu mayumba gaabwe nga bali eyo, bagenda okuwulira nga amasasi gavuga, bagenda okutuuka ebweru nga abasirikale abasindikibwa Museveni nga bateekedde ennyumba zaabwe zonna mu nsozi omuliro, nga zonna zituntumuka, ng'ebyaji waterekebwa emmere, ng'abasajja bano babikumyeko omuliro, emmere yaabwe gye baali baterese was no more, nga babikuteekedde omuliro. Imagine abantu bano bagenda okuzuukuka nga gavumenti erangiridde ensozi za Erigoni ezo okubeera nti nno baagalamu nsolo tebaagalamu bantu. Wulira, gavumenti yatuuka ng'eyagalamu bisolo, yo erina abalambuzi abagenda ogiwa ssente, abantu abayitibwa bandorobo ne bagobwa nga gavumenti y'NRM eriya bwe bamaze emyaka egisukka mu 5 abamanye ebyafaayo by'ekitundu ekyo nga babadde babeerayo. Kati gavumenti y'NRM yali eyagalawo bisolo ne bakwata ne bagoba. Bw'owuliriza sitole z'abantu b'endorobo bagamba bakeera ku makya ng'amagye gazinzeeko ente zaabwe, ng'ente ezo zonna bazikuŋŋaanyiza, era ente ebitundu nga 95 ku 100 bazibba, bagenda nazo zonna bazigoba ne bazitwala ne bazibba. Abantu nti bwe bawulira ebibaluka wabweru baali bamanyidde abapokoto okuva eri Kenya okujja ne babalumba, balowooza nti bapokoto, kumbe ku luno tebaali bapokoto, babbi bante. Ate nga n'abapokoto n'abantu abeereyo mu nsozi ekibabbisa bubeera bwavu. Gavumenti eyalirowoozezza ku bantu bano yakeera ku makya nga terina pulaani yonna yakubaako wantu weebateeka, nga teyinaawo kintu kyonna kyebategekedde we bagenda kubeera, n'ekwata ennyumba zaabwe n'ezookya, abasirikale ne bakwata ente zaabwe ne bazibba ne bazitwala. Tuli mu 99. Okuva omwaka gwa 99 mpaka kati ne mu kalulu ka 2016 kenzijukira obulungi akakubya Besigye ya gaasi ng'agenda okulambula abantu bano, Museveni yazze alimbalimba abantu b'endorobo nti agenda bafunira ew'okusula. Ebbanga eryo lyonna abantu bano tebalina we babeera. Ente zaabwe UPDF yazibba kuba abasirikale mu Uganda ab'amagye baba UPDF bazibba, emmere yaabwe ne bagibba ne bagirya ne bagimalawo. Since then, Museveni ne mu kalulu ka 2016 buli lwabadde anoonya akalulu agenda n'agamba abantu bano ngenda balisettlinga. Yabagoba talina pulaani, yabagoba abantu ne badduka families ezisukka mu 10 ne bagenda ne bekkata ku ttaka lya musajja omu, ibambi bamuyitaani. Waliwo omusajja bamuyita Albert Kirui ono w'ebbuko. Ye yalabanga baganda be kubanga ye naye kitaawe mugundi wa ggwanga lino ery'abandorobo, n'akwata abantu n'abagamba mujje wano musenge ku ttaka lya kitange ne basengako. Okuva emyaka egyo gyonna nga tewali bantu we bagenda bateeka, bababbako ebyabwe, emayumba gaabwe gonna ne bagookya. Kaakati tuba tetuli awo, nina video 3 zengenda okubalaga. Ku mulembe gwa General Kale Kayihura yagenda n'alaba abantu bano. Bwe yatuukayo n'abagamba nti abasaasideko era abantu bano yabalekera miliyoni 10. Ti biliyoni 10 zaali za kubayamba kubabeezaawo, n'abongera ne miliyoni 10 endala bagulemu emmere. Oyinza okugamba nti Kayihura akola mu gavumenti ya Museveni, naye Museveni talina kye yali abakoledde bandorobo.
naye nga amagye ge gennyini ge gabba ente zaabwe go gennyini ge gazibba. Kaakati since then omuntu eyaddamu gwali mwaka ki? Omwaka gwa 2016 Besigye yagezaako gendayo oyo ne bamugoba. Mu 2016 mwennyini mu January Kayihura mwe yagenda mu kifo kino okusobola okuwa abantu bano era yabalekera miliyoni 10. Okuva olwo tewali yali azzeemu bbawa yadde 10, tewali yazzeemu kubafaako. Kakati luba teruli olwo Prime Minister yaliko ebiseera ebyo Dr. Ruhakana Rugunda emyaka 9 egiyise ng'akyali Prime Minister yasuubiza abantu bano nti gavumenti yali efulumiza obuwumbi 9 billion okusobola okubalisetolinga era ng'ayitira mu press conference ndowooza kanjibazannyire mugirabe. The fact that they have been living in the highlands, when they are moved to lowlands because of low immunity, they are easy victims of malaria and other diseases. Rugunda revealed that funds have been secured and at least 254 families have been resettled in Boko district. Government has already released 9 billion shillings for their resettlement. They will equally receive land titles and iron sheets for their permanent homes. Government has already released 9 billion shillings for their resettlement. They will equally receive land titles and iron sheets for their permanent homes. The Prime Minister also revealed that the resettlement should be completed quickly to protect the fragile environment on Mount Elgon. Ng'ayitira mu press conference eyo Dr. Ruhakana Rugunda yakakasa abantu nti biliyoni 9 tumaze okuzifuna zino nga tugenda bafunira ettaka tubaweeko ebyapa ng'ogyeko ekyebyapa yabagamba bbawa ekirala nti bagenda bbawa ebyapa babawe n'amabaati. Bano baminisita be mwawulira babba amabaati ebisajja by'enale banaye tebiswala banaye tebaswala. Bannange n'alabye gavumenti zirimu babbi n'embutuufu enaalemu mu nsi yonna bw'ebanga terankinga namba emu njagala nkyaleko mu ggwanga eddala eririmu enguzi esukka eya NRM. Enguzi gye njogerako eri ebba n'olubugo ku mufu. Enguzi ebba n'olubugo ku mufu. Ruhakana Rugunda yagamba nga Prime Minister basekiwalinze billions 9 bagenda kuwa abantu bano ebyapa babawe n'amabaati. Saawa eno genda olaba abantu b'endorobo basula mu biveera. Ekyokubiri abantu bano ne mu kusooka baali tebeetaaga mabaati, baali tebalina mabaati kye bageetaaza. Gavumenti yakeera ku makya ne baweereza kati saawa eno ab'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority ekifo mwe baali abantu babeera bakifuula kuumiro lya bisolo. Wulira gavumenti eyagala ebisolo okusinga abantu bakifuula kuumiro lya bisolo. Tebakkiriza yadde omuntu ogenda okutemayo ssubi okujja okuteeka ku nnyumba. Amabaati gaabalema okubawa naye tebakkiriza yadde omuntu okugenda mu ttale atemeyo essubi. Nti bw'ogenda n'olisizaayo ente simaya bw'ogenda n'ogirayo essubi ogwo muki? Ogwo musango. Can you imagine? Musango. Essubi obusubi. Ruhakana Rugunda since then tumunoonye gyali mu retirement atubuulire ebiliyoni 9 ze baali bagenda okuwa abantu b'endorobo ani yazibba zaalagawa. Biliyoni 9 ze yatukakasa mu press conference zaalagawa. Nga bwe mbagambye mbadde ngoberera nyina akatambyako okubiri ke njagala okubazannyira. Waliwo abalambuzi baali baagala genda mu nsozi za Mwerigoni eyo. Kakati bano abantu nga bafuuse hostile, gavumenti ezze balimba yabasuubiza ebintu bingi tebibawadde, ebibasuubiza ebbanga ddene tebikutte kubibawa. Kye baakola nga basindika RDC oba RDC waawa simanya Wekweni, ndowooza Wekweni, ndowooza yali Wekweni eyo naye ndowooza naye omuwulira olulimi lwayogera. Kambazannyira akatambi ka RDC yagenda awooyawooye bano abantu mbu abalambuzi mubaleke bajje
bule bafuna abantu be bagenda okuwa ssente nga basindika abantu ibambi nga bakozesa abantu nga batandika okuba mu ngalo kambazanyira akatambi ka RDC bwe yali agenzeyo okuwoyawooya abantu nti muleke balambule ebisolo babikuba ebifaananyi ebinyinaba wa example ebinyonyi okwegamba obuki obulobozi bw'ebinyonyi abantu babyagala ng'abibuulira abantu bagobwa ku bibanja ne baneenale mu tumuswala. You even saw those who were there. You saw even Bazungu are coming here to trade. This is going to be a sports city. And this is going to be another to include all our programs. They call this a one-stop center. You will find schools here. You will see they are building primary, secondary. You have seen the trucking area. They are building a 5-star hotel here. In Ukraine, there is a place, there is an airfield. The Sabine gave out land for the government to put an airfield down there. That means people will be flying from wherever they are and land in Ukraine. Where they are coming for the sports area, where they are coming for Sipi Falls, where they are coming to Assam River, Assam Dam. Of this area entirely depends on us. We are going to get people who will be camping in the forest there. They want to come with their small tents and sleep there. So their presence must be secure. These people, they have animals they want to see. Some of these outside, they don't have them. And they want to see some little birds. They want to come and see that at least the forest is the forest. The sounds. When you go inside there are sounds you can hear. And outside people, they don't know them. They want to come and feel comfortable. So when we are having a meeting in Mrungwa, several issues were raised. Harassment by UWA. That UWA is getting money from people who come to cut the roads. Secondly, how do we protect our forests from encroachers? When he brought the idea, I think David is not here. We discussed with the people. And I requested you to give me a team that can help me watch over this forest. And I'm very happy now. I have a risk. This one was made by yourself. I did not involve UWA. And UWA doesn't know up to now why we are here. This is what I want to bring to UWA's attention. I discussed this issue with the chief warder. They are both who stays in Bali. And I communicated this information to headquarters in UWA in Kampala. And I told them the Sabine, especially the Bennett, the Ndorobos who are down there, are ready to work with us.
And I told them, first of all, these people have their cows and they haven't known where to take them. And I tell them, see, until we get a mark where to end, let us not arrest these people, but we guide them on how to live with the Ua alongside the forest line. And I want to be quoted properly. I'm not saying that you drive all your cows and go into the forest. But keep your cows close by until we get exact area where we shall end. We want to go into the forest. We need to know what we need here is also that mindset change. How are we going to live minus running after these very many cows? And what is the value? Can we have, in the future, can we look at having cows that are manageable and are more productive? We are looking at cows like we are seeing down here. I see there is a crowd of cows here. One cow which can produce like 20 liters, 22 or 18. So if we have two cows which can produce 40 liters, this can make a difference than having these very many cows. We are going to get no. Yakwata abantu RDC yakwata abantu bebagoba ku ttaka lyabwe n'abayita mu kazimbe n'abanyumiza endirimbo n'abanyumiza abalambuzi bajja wano temubakola bwe muti mubaleke bakwata amaloboozi g'obunyonyi bagenda kuteekawo obutenti bwabwe temubatta temubataataaganya nammwe mujja kifunamu. President Museveni agamba nti ebyobusuubuzi bimuleetedde ssente nnyingi nnyo mu ggwanga n'olwekyo temutawaanya abantu. Ensolo Museveni zimusingira abantu. Oyo RDC n'engalabiye, oyo omukazi RDC n'engalabiye, ekikazi ne kifuluma ne kigenda. Since then RDC tubuulire. Since then RDC njagala otubuulire. Ku ssente ze mwakuŋŋaanya ku olwo abantu b'endorobo wabawaako mmeka wajja n'obakuba mu meeting n'obagamba muleke abalambuzi. Saagala nakukkirirayo emmanga eyo ebimotoka byange biki yajja n'ebimotoka oba bibiri oba bisatu ntayagala kukkirirayo. Njagala RDC okuva lwe wakuba meeting omwaka gumu emabega otubuulire ssente ezaava mu meeting eyo abantu b'endorobo wabawaako mmeka. Bannayuganda bannaffe ab'ebbuku wabawaako ssente mmeka. Ne bannaye NRM emanyiira. Butuufu NRM emanyiira mumanyiira. Butuufu mumanyiira. Nsi ki eyagala ennyo amazike, engo, empisi okusinga bannansi baayo? Njagala laba vidiyo ng'odda mu Uganda. Buli kibuuzo kye mbuuza ng'odda mu Uganda. Nsi ki egoba abantu ku ttaka lyayo eriisizeeko ebinyonyi n'ebisolo omuli amazike, amalubu n'ebirala ng'odda mu Uganda? Nsi ki erina president ayogera ekigambo ne wayitawo emyaka 10 nga takikozeeko ate n'addayo n'akuba abaagala okuyamba abantu abaliyo mu byabufuzi? Njagala ng'oddamu nti Uganda. Nsi ki etasobola yadde okugulira emmere abatuuze beekubye emigo okugoba ku ttaka? Njagala oddemu nti Uganda. Nsi ki esindika abasirikale okutulugunya abantu nti mugende mu basengule nga tebalina we bagenda bateeka? ng'oddamu nti Uganda. Nsi ki egenda negoba abantu ku ttaka nga terina pulaani wegenda bateeka yadde okubaako kebagulidde neteekawo obutenti ne buvaawo netaddamu kulambula nerinda kalulu kajja? Ansi ogimanyi oddamu ki? Uganda. Wano wensinziira okugamba bannayuganda ekintu kye musobola okukola kukyusa bukulembeze. Omukulembeze atayagala bantu nga mmwe ensolo emusingira omuntu mumwegobeeko. Tukeere ku makya
tunoonye enkola yonna ey'akalulu eyinza okugaana enkola endala yonna tusobola okugikola. Bannayuganda ne bakeera ku makya ne bagamba nti ffe situkyayagala pulezidenti atulabanga bya nsolo za kulambula. Abazungu abedda bajjanga mu Uganda waffe e Masaka. Waliwo omukyala omuzungu bamuyita Professor Kate Pare, mukyala wa Professor Ebike Kasozi. Yaletanga abazungu eyo mukyalo ngambala batambula ne bukamera nga neebuuza ne lwaki buli muzungu abaneka kamera. Ewaffe ng'okwekubya ekifaananyi ku Christmas, ku birthday yo, ku biki kyonna maama wange kye yagambiranga. Maama wange yakubanganya ebifaananyi bya first day at school, first day in nursery, first day where. Kati twegombanga nnyo nga kamera zitusanyusa nnyo, nakizuula bukulu nti tewali kisesa ku kamera. Abazungu bakwatanga kamera nga batulabanga nkima, nga buli we bayise ekyaddala balina otukuba ku bufaananyi baddeyo balaga abantu nti mbutuufu bano bali bubi. Nali simanyi kikwasa bazungu kamera. Kakati abantu b'endorobo bali eyo, gavumenti ebaagalamu eyo state babeerawo batya? Abakazi abafumbo mu maka g'abandorobo olina okukola ekisero, ate bw'omala okukola ekisero ki basiketi olina okunoonya matiri ezikola ki basiketi, osabe ofukamire bw'obanga oli mu katuliki oba ogende ku musaalo ofukamire osabe, bw'obanga osaale bw'obanga oli musiraamu osabe Mukama Katonda akuleetera aligula ekisero olyoke ofuneyo kasente. Bwe bw'obulamu bwe babaagaliza. Mulina okukyusa eggwanga nga you say no to bad leaders, the already leaders that we have. Mulina okugamba nedda eri abakulembeze ababi. Already abakulembeze betulina bafu babi nnyo. Service delivery hakuna, hapana. Okwagala abantu hapana. Okwagaliza well wishing a country mwe balya sente hapana. Tewali kye bakola. Kati oba mugenda kikola mutya nga bannayuganda? Mukimanyi nti wano wendi obudde buzibye ziri ssaawa zigenda mu ssaawa 2 ezekiro, but I'm sitting here. Nina kamera yange, sina gwentya, sina agenda kunva mabega, ndina ku mataala. Ndi wano netuulidde ndi ku mataala, saalisa ettaala yakwata video. Tolowooza nti wano njakisizaawo mataala. No, I'm just sitting here. Ensi ezaagaliza abantu zikola structures ne zikola ebintu ebiyamba bannansi okweddaabulula. Awatali kufaayo baggwanga ki, awatali kufaayo kiseera ki, tugenda mu bululu oba tetugenda mu bululu. Kakati mulinde kati. Tetuli mu 2025, mu 2026 bigenda genda endorobo. Bigenda likwatako endorobo. Nkowoola abantu abali mu kibiina kya National Unity Platform mwerudde oluvuganya olunene. Nga bwe mubadde bulijjo mukuba strategy ya kigavumenti ekiriko mu style ya kibanda. Munoonye engeri gye mutuuka kuba nkimanyi ssaawa eno bw'ogezaako okwasesinga abantu abo obayambe, gavumenti ekusiba oba ekkuba essasi n'ekutta, naye nga togenze kuyamba bannayuganda banno awo we babaagala, awo we bali we babaagala. Munoonye eyo sitayiro ya kibanda gye mugenda bannaye muyambe abantu abo. Eminyiro obwana bugiyitamu, abo tebalisoma. Ye kirasi y'abantu abali mu Uganda nga abazungu balina okujja okubalambula primates. Abantu anti twava mazike, tukyalina ne Horomax, tukyalina obujulizi obulaga nti nno twava mazike. Obujulizi buli Uganda. Ezike n'omuntu actually ezike, amazike g'abazungu bajja ne bagagula bana aba National Geographic abaki balisasulira ne sente. Era buli mwaka libaako sente ze balisasulira okusobola okubeerawo. Ekyo gavumenti yammwe ekyekola ki? Kyebaagaliza. Nsinziira wano okubategeeza okwagala ensi kintu kirungi, obuteesosola kintu kirungi, n'obutawuliriza abantu batumalako mirembe kintu kirungi. Era mbasaba ffenna tukwatire wamu okusobola okuyamba bannayuganda bannaffe. Ekisooka wanika eddoboozi lyo oyambe munnayuganda, yogera nga munnayuganda, ate bw'osanga munnayuganda anyigirizibwa naawe gutwale nga mulimo okukyogerako. Kati vidiyo eno mugisaasaanye, Museveni akitegeere nti abantu kyokka ekisinga okuneewuunyisa. Nyina n'omusiru gwe nalabye ow'endolobo ng'ali mu vidiyo ya NTV ng'ayambadde ekisaati ky'enaalemu. Namulabye oba ye chairman oba yanesi ye chairman, ndoze omusajja yabadde ali awo. Nyina omusiru gwe nalabye ssebo nga oba mudolobo oba muyita mudolobo ow'endolobo ng'ali omudolobo ng'ali mu kisaati ky'enaalemu. Oba kati oyo ategeera lwakumeka.
Mbebaza nnyo okumpanga obudde mumpe ne business. Abantu mwenna balina business mu Dubai nga musobola kumpita nja kujja. Abantu abalina business Abu Dhabi, abantu abalina business e Qatar, Bannayuganda abalina business mu Uganda, tugikubira wano akalango ensi n'egitegeera. Mumpeereze WhatsApp ku 07 02 81 59 oba osobola okunkubirako mpeereza obubaka bwe mba nkola mba nja kuddamu ate nkola ekiranga ekiri professional ndi ku 07 02 81 5959. Nsembayo mbajjukiza omukyalo omujjanjabi w'ekinnansi Senga Mukooki akozesa enkola ey'ekinnansi okukujjanjaba bannaffe abalina ensonga z'ekika, abalina abaana abagwa ensimbu, abalina abantu be mwetaaga okubbulula mu bujjajja oba mu buwangwa bwammwe. Mbasaba nti mukozese nnyo Senga Mukooki ali ku 0750 20 00 0750 20 60 00 oba 0750 20 kakaaga mukaaga ne ziro endala 3. So bwe tutyo bwe ntambudde olunaku olwaleero nja kuba ate mbalaba mu programu endala. I run the show, level so high they can't follow. I'm the rhythm, the beat, the line, on top of my game every single time. I'm the greatest, I reign supreme, living my life like a vivid dream. No doubt I'm the one they cheer, I'm the voice that they all hear. Yeah. Ooh, yeah. Oh, yeah. Peter, they call me the name they know. My legacy, like rivers, will flow. I beat the rest while they chase the fame. I'm the torch you can't unclaim. No mountains high enough for my stride. No chains too strong to keep me tight. I'm raw, I'm real, I'm bold, not shy. Kankaka flying through the Ugandan sky.